okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mwasuze mutya abawanika abeesigwa, ate era bukedde Mukama abutuwadde tusobole ate era okweyongerayo n'okukola obwesigwa mu maaso ge. Omanyi yali ayogera ne jjajjaffe Ibulayimu mu lubereberye ensuula ey'17 ku lunyiriri olusookera ddala n'amugamba nti nze Mukama Katonda wo beeranga mutuukirivu mu maaso gange. Tetusobola kukola butuukirivu awatali oyo. N'olwekyo kitugwanidde n'olunaku luno olwaleero oyo Mukama waffe atuyambye okubukeesa mu kiseera kino nga tutandika puroguraamu ya Mukama eno gy'atuwadde okuyigira awamu ensula ey'enkya. Tubeerenga emitima gyaffe gimukwasibwa mu kyokuyiga kyaffe. Akubuuzaako nate era ndi omuweereza wa Mukama, muweerezaawo Wilberforce Ngonde wendi nate era okubeera nga kutambuza mpolampola mu puroguraamu ensula ey'enkya. Tuzze okufuna amaanyi okuva ku nsulo ekulukuta. Tugenda kubeera nga tusena nga bwe tunywa, nga bwe tusena nga bwe tunywa. Awo nno emibiri gyaffe giryoke gifuna amaanyi okubeera nga gifuluma okugenda okukola emirimu gyaffe egy'enjawulo. Omuweereza wa Mukama Ellen G. White bwe yali awandiika yatugamba nti ekirowoozo kyo ekisembayo ng'ogenda okwebaka n'ekyo ekisookera ddala nga waakazuukuka kakibeerenga ku Mukama. N'olwekyo ekirowoozo kyo ku makya kuno ate era katutandiike okuyiga kwaffe olunaku olwaleero tusobole okukwasa Mukama amakubo gaffe ag'olunaku olwaleero. Ate lwaki nedda ne Sulemaani yakimanya n'agamba nti omulimu ogw'omuntu gw'ateekeddwa okukola mu nsi muno kutya Mukama n'okukuuma amateeka ge. Tetulinaayo mulala era olwaleero tunaaba nga tukola emirimu gyaffe gyonna. Tulina kugikola olw'okutuukiriza ddala ekyo Mukama ky'atuwadde. Era ekyokuyiga kyaffe olunaku olwaleero kiweereddwa omutwe ogugamba nti jangu olabe. Ebyo bigambo byakuyita jangu olabe. Wali ofunyeyooko omuntu akuyita okujja okulaba ekintu kyonna, baakuyita kulaba ki? Nange nkugamba zuukuka jangu olabe. Bw'onoomala okulaba naawe oneggatteko ogenda ogamba omulala nti jangu olabe. Naye nga tuyita abalala okujja okulaba, leka tulabike nga twewombeeka tuweeyo okusaba. Kitaffe omwagalwa, tuli balamu olw'okukkiriza. Tusaba nga twegayirira mu kyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero ojje gwe abeera atuyigiriza. Tuyigire ku bigere byo, ayi Mukama. Ekitiibwa n'ettendo bidde gy'oli kubanga ofaayo gye tuli. Bw'otusabe bw'ekyo n'okwegayirira nga tuyita mu Yesu omulokozi waffe. Amiina. Ekyokuyiga kigambye nti jangu olabe. Mukama waffe bwe yali wano ku nsi ng'amaliriza olugendo lwe mu kitabo ekya Matayo alina ebigambo bye yatulekera era nga bifuuse entanda ey'obulamu bwaffe era nga gwe gumu ku musingi ogw'ekkanisa eno ate nga kye kigendererwa kyayo era nga kiri mu mutwe gwaffe ogw'ekyokuyiga kya leero. Yatugamba Matayo 28 olunyiriri lw'19 n'olunyiriri lw'20 agamba nti kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, nga mubabatiza okukwata byonna bye nabalagira mmwe, era laba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Mukama atugamba tugende tufuule amawanga gonna abayigirizwa. N'olw'ebigambo ebyo olw'okuyita kwa Mukama waffe ng'atugamba tugende tuyite abalala bonna bajje babeere abayigirizwa. Tujja kuwumbulira wamu obutabo bwaffe obw'ennyimba mu nnyimba za Kristo. Tuyimbe oluyimba luli ku nnamba ya 6 lugamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri. Oluyimba namba 6 mu nnyimba za Kristo. Mukama atuwa omukisa nga tumutenda. Weewaawo nate era twebaza Mukama ku lw'obubaka obwatuwadde.
atugambye ntugende mu nsi zonna tufuule abantu abayigirizwa. Ate nze ng'omukristaayo Musebenzi Omuadventist nga nziramu ng'angamba nti nja kugenda. Gwe mulamwa gwe tulina mu myaka gino, nja kugenda. Ate n'olwaleero kinkoze bulungi okuba nti ndi kwogera eri abagamba nti nja kugenda ng'omuwanika omwesigwa. Olwaleero ekyokuyiga kyaffe tugenda kukitandikira ddala n'ekitabo ekya Yokaana. Bayibuli kyetulaga mu ngeri y'enjawulo. Ebigambo bye tuba tuwadde ebigambye nti jangu olabe biri ebigambo ebyayogerwa omusajja omu gwe twagala okusomako mu byawandiikibwa mu bwangu ddala. Yokaana ojja kubikulira wamu nange mu kitabo kya Yokaana ensuula esooka olunyi lujja kuba olwa 44 okutuusa ku lwa 46. Yokaana ensuula esooka 44 okutuusa ku lwa 46. Bayibuli eyagala okubeera ne kyetulaga ekyenjawulo. Agamba atya? Tuli wansi w'omutwe ogugamba nti jangu olabe. Jangu olabe ate naye n'abeera wansi w'omutwe ogugamba nti naye waliyo Katonda mu ggulu. Obadde okimanyi nti waliyo Katonda mu ggulu? Kale kibuulire mukwano gwa tannakimanya era omugambe nti jangu olabe. Ebigambo bigamba Yokaana ensuula esooka olunyiriri olwa 44 agamba nti naye Filipo yaliwe Besayida mu kibuga kya Andereya ne Peetero. Filipo n'alaba Nasanayiri n'amugamba nti tulabye oyo Musa gwe yawandiikako mu mateeka ne bannabbi, Yesu omwana wa Yusufu ow'e Nazaaleesi. Nasanayiri n'amugamba nti mu Nazaaleesi muyinza okuvaamu ekintu ekirungi? Filipo n'amugamba nti jangu olabe. Nziramu ebigambo bino. Yokaana ensuula esooka olunyi olwokuna olwa 44 okutuusa ku lwa 46. Bayibuli yatugambye nti naye Filipo yaliwe Besayida mu kibuga kya Andereya ne Peetero. Filipo n'alaba Nasanayiri n'amugamba nti tulabye oyo Musa gwe yawandiikako mu mateeka ne bannabbi, Yesu omwana wa Yusufu ow'e Nazaaleesi. 46. Nasanayiri n'amugamba nti mu Nazaaleesi muyinza okuvaamu ekintu ekirungi? Filipo n'amugamba nti jangu olabe. Awe wali mu kuva omutwe gwaffe. Amugambye nti jangu olabe. Njagala weetegereze ebigambo by'omusajja ono bwe yali ng'abyogera. Omusajja bwe yali ayogera, yayogera bulungi ebigambo bye. Musa yawandiika amujuliza ebyawandiikibwa. Yawandiika kwani? Yawandiika ku Kristo. Naye ate mu kiseera kyekimu gwe babibuulira n'ayanukula okwanukula kwe tugenda okulabako nga tetunnaba kukiyingiramu kugenda wala. Njagala weetegereze ebintu bibiri ebiriwo wakati w'ekintu kino. Omusajja ono gwe tuli mu kutunulako ayitibwa Filipo alina ekintu kyali mu kukola. Ye Kristo kye yagamba nti mugende mu nsi zonna. Filipo n'akitegeera mu bwangu ddala n'agenderawo n'agamba nti nze kangende nfuule amawanga gonna abayigirizwa mu bwangu ddala. Ate mu kiseera ekyo kyennyini Filipo bw'atuukayo n'agamba Nasanayiri. Nasanayiri n'awuliriza ebigambo bye, naye oluvannyuma lwa byonna Nasanayiri ne yeebuuza n'amugamba nti naye eyo mu Nazaaleesi ddala ddala eyinza kuvaayo kalungi ki? Omuntu watuukira ogamba nti Nazaaleesi teri kisobola kuvaayo, ne we bamuwa akakoko akavaayo takagula kuba si kalungi. Ne bwe bamuwa ekivaayo takigula kubanga si kirungi. Eyo ye yali endowooza ya omusajja ono ayitibwa Nasanayiri. Kankubuuze, olina ndowooza ki ku Kristo? Naawe olowooza ng'omusajja ono Nasanayiri? Kale kitugwanidde okutegeera Yesu Kristo y'ani. Woba oli eyo ng'olina endowooza ya Nasanayiri, Filipo kyava akugamba nti jangu olabe. Mukwano gwange, Yesu atuyita okuyita mu baweereza ab'enjawulo.
era ekkanisa eno yonna Mukama waffe atufudde eggana ery'abantu ababuulizi b'enjiri ku madaala ag'enjawulo. Ng'omulimu gwaffe gwe tukola nga Firipo bw'agamba nti jangu olabe. Bameka b'oyise okujja eri Kristo okuyigira ku bigere bye? Bayinza okuba nga balina okubuusabuusa nga Nasanayiri, era nga bagamba ddala obwadventisiti buyinza okuntwala mu ggulu, nga balina enzikiriza efaananako ng'eyo. Mumanyi bye baboogerako mu makanisa gammwe gye muva, ebitali birungi. Firipo yali akirowooza era ng'amanyi bulungi nti ekisobola okuyamba omuntu ono okukyusa endowooza ye kiri ekintu eky'omuwendo ky'ekyokutambula ajje yeerabireko ye mwennyini. Abantu balina ebintu bingi bye bawulidde ku Mukama waffe. Abantu balina ebintu bingi bye bawulidde ku kukkiriza kwe tulimu, naye nga tebannaba kubikkiriza. Kiki ekigenda okubayamba? Kwe kubayita bo bennyini bajje beerabireko bennyini. Katwetegereze. Omusajja ono Firipo yali ayogera ku kintu ky'ategeera. Olwaleero ababuulizi bangi nga ffenna bwe tuli olwebe lw'ababuulizi ab'enjiri tulemereddwa okubuulira enjiri ku lwaki kye twogerako tetukitegeera. Firipo yali omubuulizi w'enjiri eyali ayogera ku kintu kyennyini ky'ategeera. Ekyakabi nti nze ng'Omwadventisiti ne Sabbiiti sigitegeera, n'ebitundu by'ekkumi sibitegeera. Okiraba ekintu ekyo? N'okuweereza kwa Yesu Kristo mu kifo ekitukuvu sikitegeera. Kitugwanidde okumanyira ddala ebyo bye tukkiriza, kwe kusobola okubiguza abalala nabo ne babitegeera. Newankubadde nga bajja kusigaza okubuusabuusa mu mitima gyabwe. Omusajja ono yamuwa obujulizi bwennyini okusinziira ku byawandiikibwa. Kijja kuba kyakabi nga ffe ng'ababuulizi b'enjiri ab'ekkanisa eno abagamba, era ne mu camp meeting zonna ze twabaddemu nga twavuddeyo nga tugamba nti nja kugenda, n'otuuka eyo nga tolina ky'osobola kwogererako, tolina w'osobola kuyimirira mu byawandiikibwa. Katulabe Firipo ebyawandiikibwa yali yabisoma. Mateeka 18 mu kitabo eky'Amateeka ensuula ya 18 olunyiri lujja kuba lwa 18. Atugambye nti mbu Musa yali yawandiika ku Kristo. Byali bituufu ebyo? Bayibuli etugamba Mateeka 18:18 agamba nti ndiyimusiza nnabbi ku baganda bammwe afaanana nga ggwe, era nditeeka ebigambo byange mu kamwa ke, era alibabuulira byonna bye ndimulagira. Atugambye nti ekyo kyennyini omusajja ono kyayogerako Katonda yali yakigamba dda Musa, n'amugamba nti Katonda agenda kuyimusa nnabbi alinga Musa ye mwennyini. Musa yali omununuzi eyajja abaana ba Isirayiri mu bunyage obw'e Misiri. Yesu Kristo okubeera nga Musa yajja okununula ensi eno mu kibi, mu busibe obw'ekibi. Mukwano gwange, Firipo yali ayogera ku bye yali akakasa ng'abimanyi. Yensonga ku lwaki Mukama waffe Yesu Kristo atugamba mu kitabo kya Matayo ensuula ejja kuba ya 12 olunyiriri olw'34. Matayo 12:34. Tobeera yo omuntu yenna tobeera kitundu ku abo abagenda okubuulira enjiri nga by'obuulirako tobyekakasa. Beera nga Firipo. Yigira ku Firipo olwaleero nga byogenda okubuulirako obyekakasa ate ng'obikkiriza. Wulira Yesu Kristo bw'agamba. Matayo ensuula ya 12 olunyiriri olw'34. Bayibuli egamba nti mwe abaana ab'emisota muyinza mutya okwogera ebigambo ebirungi nga muli babi, kubanga kwebyo ebijjula mu mutima akamwa bye koogera. Mukwano gwange biki ebiri mu mutima gwo ebyo akamwa ako bye kagenda okwogera? Oyinza okusanga Omwadventi ng'atudde aleeza olubuto bw'ati, ali awo anyumya ebintu by'anyumya tebirinaako bikwataganira na bulokozi yadde. Ku lwaki? Ebyo bye bijjudde mu mutima gwe. Kitalo. Naye ate Mukama waffe atugamba nti ekijjudde mu mutima ekyo ky'oyogera. Yensonga lwaki osanga mikwano gyaffe bamaama baffe bannyinaffe nga basazeeko bali mu lugambo? Ku lwaki? Emitima gyabwe gijjudde olugambo n'okugeya.
kitalo. Emitima gyaffe gigwanidde okujjulira ddala ekyo kye tugenda okukozesa okubuulira abalala, kye tugenda okukozesa okugamba abalala basobole okujja eri Kristo. Nga Filipo bwe yajjuza omutima gwe yagujjuza ekigambo kya Katonda. Yensonga lwaki tugwanidde okukiyiganga bulijjo. Bayibuli etukubiriza omutima gwaffe tugujjuza ebintu ebiringa bino. Ebiri bitya? Katukirabe mu bwangu ddala. Atugamba mu kitabo eky'Abafiripi. Abafiripi ensuula ejja kuba yakuna. Abafiripi ensuula yakuna olunyiriri tugenda kusoma olunyiriri olw'ekkumi. Abafiripi 4 olunyiriri olw'ekkumi. Bayibuli etugamba, agamba nti naye olunyiriri olw'ekkumi tugenda kusoma okuva ku lw'omwenda tujje ku lw'ekkumi. Abafiripi 4 olw'omwenda n'olw'ekkumi agamba nti bye mwayiga era ne muweebwa ne muwulira ne mulaba gye ndi ebyo mubikolenga, naye Katonda w'emirembe anaabeeranga nammwe. Naye nsanyukidde nnyo Mukama waffe, kubanga kaakano kye mujje musibuke okulowooza ebyange, naye ebyo okulowooza mwakirowoozanga, naye temwalina bbanga. Atugamba nti ebyo bye twayiga, ekyokubiri ne tuwulira, ekyokusatu ne tuweebwa okuva gy'ali, ebyo tukolenga tutya? Tubirowoozenga. Pawulo natugamba mbu bye twayiga okuva gy'ali, naye ate ye Pawulo yabijjawa? Tugwanidde okuyiga okuva eyo yennyini Pawulo gye yakola atya? Kubanga tulina okukkiriza nti Mukama waffe yatuyigiriza. Abakristaayo kiswaza okukusanga nga tomanyiiko kyawandiikibwa kinyweza kukkiriza kwaffe. Tojja kusobola kuyita muntu yenna kujja wa Yesu Kristo nga tolina we weesigamye. Tulina okubeera n'okuyaayaana okw'okumanya. Omusajja ono alina ensimuko ey'okumanya, era naffe tulina okunywerera ddala tubeerewo nga tukimanyi nti Mukama waffe ayagala twogere ku ekyo kyennyini kye tumanyi, kuba ekijjudde mu mutima gwaffe emimwa gyaffe gye kyogera. N'olwekyo emitima gyaffe egibeera nga gijjudde ekigambo kya Katonda, ekyo kyennyini kye tugenda okwogeranga. Agamba atya mu kitabo eky'Abakolinso ekisooka ensuula esookera ddala olunyiriri olusooka. Ekibuuzo kiri nti ye Pawulo byatugamba tukole yabijjawa? Bayibuli etugamba Abakolinso ekisooka ensuula ey'e11 olunyiriri olusooka agamba nti mungoberere nze nga nange bwe ngoberera Kristo. Naye ebibyo byatugamba yabijjawa Kristo. N'olwekyo tulina okubeera n'ebyo ebijjudde mu mitima gyaffe nga bye tuwa abalala nga biri bijjuvu mu mutima gwaffe. Teweetaaga kusoma byawandiikibwa bingi. Filipo yamanya kyawandiikibwa kimu kye yagenda nakyo. Mu Yokaana ensuula ey'okuna Yesu Kristo bwe yali anyumya n'omukyala ono ku kidiba, omukyala Omusamaliya yanyumya naye omukyala bwe yagenda okubuulira ekibuga eky'e Samaliya kyonna teyakisomera byawandiikibwa, naye nabo yabagamba nti mujje mulabe. Katutuukeyo mu kitabo ekyo ekya Yokaana ensuula ey'okuna tugenda kubanga tusoma Yokaana ensuula ey'okuna tugenda kusoma olunyiriri lujja kuba lwa 41. Bayibuli egamba nti bangi nnyo ne beeyongera okukkiriza olw'ekigambo kye. 42 ne bagamba omukazi nti kaakano tukkiriza si lwa kwogera kwo kwokka, kubanga twewuliridde ffekka n'okutegeera tutegedde nga mazima ono ye mulokozi w'ensi. Mikwano gyange, omukazi teyawoogera byawandiikibwa, yalina ebigambo eby'omu kamwa ke. Ebigambo ebyo Yesu Kristo bye yali amuwadde. Kyava agamba yabayita buyisi n'abagamba nti mujje mulabe ono ambuulidde.
naawe osobola okugenda n'ogamba abantu ekyo ekiri ku mutima gwo kyennyini n'obajja mu pokopoko naye ekyo ekiri ku mutima gwo kyennyini nga kikwatira ddala ku Mukama waffe Yesu Kristo. Nabo we banajja n'obagamba nti naye kati mujje bennyini mwerabireko, mujje mulowoozeeko mwe bennyini. Bwe banajja okukiraba kye banaava basisinkana obulokozi bwennyini nnyini. Kyakabi, abantu tubatwalira mitawaana. Mukama waffe ayagala tuyite abalala kuba gwe mulimo gwe yalekera ekkanisa eno yonna. Oba oli muntu ki atuyita tubeere beesigwa mu maaso ge nga tukola omulimu gwe ogw'okubuulira enjiri ye. Kyava atuyita mu ngeri zonna. Jjukira nti ekikyamulemeesezza okudda enjiri ey'obwakabaka tebuulirwa. Yakitugamba dda mu kitabo ekya Matayo ensuula ya 24. Matayo 24 olunyiriri lwali lwa 14. Bayibuli etugamba Matayo 24:14 agamba nti n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa ku nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna. Awo enkomerero n'eryoka ejja. Mikwano gyange nga ekigambo ky'otutte tekikwatagana na njiri ya bwakabaka, enkomerero tegenda kujja. Era ojja kubabuulira Yesu Kristo ajja oba okoze bulungi, naye twetaaga obwakabaka bwennyini bubuulirwe mu bantu. Naye bunaabuulirwa butya nga naawe agenda okububuulira mu mutima gwo tebuliimu? Leka tusabe Mukama tukozese ebyo ebirabo byatuwadde byennyini tusobole okubuulira abantu bonna ekikwatagana ku bwakabaka bwe. Tukikola tutya? Tugenda kukikola nga tuyiga okuva gy'ali. Awo nno tujjuze mu mitima gyaffe okwagala kwe bwe tunaagenda ne tukubuulira abalala ne tukukola. Tuyinza tutya okujjuza mu mitima gyaffe okwagala kwe? Yoswa ensuula esooka olunyiriri. Yoswa ensuula esooka olunyiriri olw'omunaana. Okujjuza mu mitima gyaffe okwagala kwa Mukama. Tubeere tukole nga bali. Agambe nti ekifisimuka mu mitima kyekyogerwa. Ekijjudde mu mutima gwo kyogenda okwogera. Mu kitabo ekya Yoswa ensuula esookera ddala olunyiriri olw'omunaana. Kiki ekiri mu mutima gwo mukwano gwange omwagalwa? Mu mutima gwo mulimuko okujjula okw'ekigambo kya Katonda. Ekyo kyennyini kyogenda okubuulira abalala kuba agambye nti jangu olabe. Oyinza okuba nga tokitegeera bulungi, naye bw'onookigamba omulala agenda kujja alabe yeerabireko ye mwennyini. Yoswa ensuula esooka olw'omunaana Bayibuli kyeva etugamba nti ekirabo kino eky'amateeka tekivenga mu kamwako, naye onookirowoozangamu emisana n'ekiro, olyoke weekuumenga okukola nga byonna bwe biri ebiwandiikiddwamu, kubanga bw'onooterezanga bw'otyo ekkubo lyo, era bw'onooweebwanga omukisa bw'otyo. Twagala okuweebwa omukisa mu maaso ga Mukama, naye tuguweebwa tutya? Tulina okunyweza ekitabo kino eky'amateeka ekigenda okutuyamba ffe okubeera nga tusobola okubuulira abalala n'okubayita bajja eri Mukama waffe, si kubanyumizaako nga muwogo waffe bwe yabaze, si kubanyumizaako ng'ebitooke byaffe we byagudde n'embuyaga n'ebirala byonna bye tugezaako okukola. Tulina okubeera nga tujjuza emitima gyaffe. Awo twogerenge ekigambo kye twogerera ddala kiramu mu bulamu bwaffe ate nga kisimukira ddala mu mitima gyaffe. Tujjuza tutya emitima? Bayibuli etugambye nti ekitabo kino eky'amateeka tekivenga mu bulamu bwaffe. Ekitabo eky'amateeka kye kigambo kya Katonda ekitagenda kuvanga mu mitima gyaffe n'obulamu bwaffe, naye tugenda kukiyiganga ate tukirowoozenga ate tukitambulirengamu emisana n'ekiro. Ekyo okikola omutima gwo gugenda kubeera mujjuvu ogw'ekigambo kya Katonda. Bw'otyo bw'onaayogera ng'ebiviira ddala mu mutima gwo by'ogamba abalala. Ng'omusajja ono Firipo bwe yagamba omusajja oli n'amugamba Nasaneri n'amugamba nti kale jangu olabe, naye n'alyoka asisinkana okuyaayaana. Ng'omukyalo oli eyali ali ku luzzi eyagenda n'agamba ekibuga kyonna n'abagamba nti bannaayi mujje mulabe. Ekyo kyekyabayamba okulabika nga basisinkana obulokozi. Mukama ebyo ebirabo abituwadde era tusobolera ddala okubikozesa. Teweetaaga kwogera bingi,
oyinza obutabeera na busobozi bukuba lukuŋŋaana lwa njiri naye ekigambo ekyo ekimu ekisimusikidde ddala mu mutima gw'omuli n'okyogera n'okwagala okungi eri abalala bonna ne bakiraba mu bulamu bwo tebajja kubeera na kubuusabuusa kwonna era n'abo abagenda okujja n'okubuusabuusa eri mukama waffe bagenda kusisinkana obukakafu era ng'omukyalo oli bwe yasisinkana obukakafu obwo. Mukwano gwange omwagalwa, osobeddwa mu ngeri ey'okubuuliramu enjiri, osisinkanye emitawaana egy'enjawulo. Mukama waffe atuyita n'atugamba tuyigire ku ye engeri gy'akolamu ebintu bye. N'olwekyo tusabe Mukama atuyambe nga tufulumanga bulijjo mu mwaka guno nga tuli mu kubeera abawanika abeesigwa, tusobole okukolera ddala ekyo Mukama ky'ayagala nga tubuulira enjiri bw'enaabona amawanga gonna enjiri ey'obwakabaka y'enjiri ey'abamalayika abasatu, malayika asooka, malayika owookubiri, malayika owookusatu. Bonna obubaka obwo bunaanogana mu bantu abo bonna. Oyinza okuba nga tobutegeera bulungi, obubaka obusooka obwogera ku kulabula okutugamba nti ekiseera ky'omusango kituuse, obubaka obwokubiri obutugamba nti kigudde Babuloni, ate obubaka obwokusatu obutugamba obutulabula ku kusinza ekifaananyi ky'ensolo n'okuweebwa akabonero kaayo. Mikwano gyange, oba obubaka obwo nga tobutegeera bulungi, yita omuntu oyo mugambe nti jangu olabe. Bw'otyo bw'onoomutwala eri omuntu Katonda gw'alungamizza alyoka amunnyonnyola obubaka obwo, bw'atyo bw'anaanywera mu Mukama waffe. Enkomerero bw'etyo bw'egenda okujja tulyoke tutwalibwe mu bwakabaka tuve mu mbeera ey'okweraliikirira. Mukama akuwa omukisa ng'okola ekyo. Katwewombeeke tusabe Mukama atuwa amaanyi tusobole okukikola. Kitaffe omwagalwa, watulekera omulimu ogw'okukola nga gwakubuulira njiri. Era n'enkya y'olunaku lwaleero nga tufuluma, tukusaba otuwe obusobozi tusobole okugenda okuyita abantu bajje balabe. Leka ebigambo ebigenda okwogera mu mitima gyaffe nga tubyogera eri abalala bisimukire ddala mu mitima gyaffe, awo nno biyite mu kamwa kaffe. Weewaawo bangi bayinza okubeera n'okubuusabuusa. Nsaba nga neegayirira otuyambe otuwe engeri zonna ze tusobola okubagamba nti jangu olabe. Bw'otyo bw'onootulungamya naawe otukulembera okubatwala ku abo balina obumanyirivu ddala mu kigambo kyo, balyoke bayigirizibwe okuviira ddala ku nsulo ey'obulamu eyigiriza obulamu bwabwe. Bwe kityo kakibeere mu bulamu bwaffe ng'okwagala kwe bwe kuli, bwe tusabye n'okwegayira nga tuyita mu Yesu omulokozi waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama abawa omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.